Solomon Kampala mwebale kujja brother ebyo ebintu byayogera temulowooza nti musiru ayina ebintu ntu byatandise okwogerayogeraawo temulowooza nti musiru Solomon Kampala mukakwate mukasalemu mukatereke 231 agenda kujjanga MP w'Ekyaddondo muteeke waaga agenda kujja muwadanku nyingi mu ekyo ekifo muteeke waaga olaba nobiyandika gyagenda yesimbyewo jasi yayikusegere Kampala ajja 231 ku MP w'Ekyaddondo agenda kwesimbawo era kyekimwogeza ebyo yefuula mbu walumirira nsi ye simanya bino bali mu kucekinga balabe asobola okuyugumyamu oba nedda asobola okweyogerako asobola can he express himself asobola okuteekaomuwa amatu kali bye bali mugezesa then bwajja ne bwana aba nothing doa era bajamuwa Solomon agenda kujjawo ate agenda kukuba bajamuwa card immediately ne batajimuwa agenda yitawo kati ekirala kye muyina okumanya nali wano nga ndabula Walukagga ne mugamba Walukagga oyinza okuba Ssejjirinya w'ekisanja ekiddako kabampaane mungi odotya ku banno n'obakubamu oluyimba baganda banno olw'ebyobufuzi by'otannamanya nega fine Walukagga oyina ekitone naye kyakuyimba kya bidongo eno gy'oyingidde mu bannabyabufuzi nabo balina ekitone mu byobufuzi bwe banaakuzannya politics togenda kitegeera Ssejjirinya bamusooka batya teyasoma siwe bakusoose somesa siwe bakusoose ate kakasanga ebitabo birina kubanga bw'oba tobirina oyinza okugendera ku mmase bw'ogendera ku mmase oba oli Ssejjirinya origino bw'oba togendedde ku mmase bagenda kukasuka bw'oba olina ebitabo Sseggona tagenda kufuna yadde 20%. Singa aleeta ebitabo n'obiteeka ku mmeeza nti bannaaye ebitabo abirina Sseggona ebyobufuzi biba bimuwandudde completely naye bwe bikulema n'oyitirawo ku gundi agambi ogenda kukola ng'akalogoyi mpaka oba si kyo bagenda kukuwanduukulula kati ssente z'okozesezza n'obudde n'okugulirira kaadi na biki ogenda kukkiriza bakuwanduukulule oba ogenda kubeera butiliika ogenda kuyisa ennimi wa chicken gy'aziyisa osobole okubaawo kkiriza oba gaana ogenda kubeera butiliika osobole oyita oba butiliika babaawo nga ye ebibye gundi yabimanyi lwe bamwogerako gundi yabimanyi wagundi oyo mumuleke wagundi oyo nga ye yakuterayo ekikono kyonna oyitewo ayinza obutayitawo ebusiro bw'aba talina bitabo bya senior 6 kuba sisuubira nti Sseggona yazze tamunoonyerezaako bw'aba talina bitabo aba agenda kuyitirawo ku bya taata nyamba State House direct oyo yekka yagamba bannange omusango basobola okuguvuga mpaka kisanja kuggwa n'omulala gulu abo be tuyita ba bam scratcher olwoba ogenda kufuuka bam scratcher tolina kukkiriza mukamawo kantu musiiwa kabina saabina obeera nga nkima aba onoonya kayinza siiwa ng'okatakula saabina olina okubeera steady bw'oba tolina bitabo ogenda kwongera ofune tutumu ofune abawagizi naye bw'osigalayo ogenda sigalayo nga bam scratcher lugendo lwe nagamba nti bannabyabufuzi beegendereze tomala galeeta bitone byo mu kuyimba eno si kuyimba bajja kuleetamu ekitone bw'oba tolina senior 6 ng'olina equivalent
equivalent nayo yeetagisa okuverifying bwe bayitawo kweyo equivalent kikumala okukasuka ebweru basobola okukasuka ebweru ne woba oyina equivalent bw'oba oyina equivalent era oyitawo ng'oweekibiina kyali independent tomala gayitawo ng'ojjidde ku equivalent omala kulayira n'ogamba ayi mu linnya lya ow'ekitiibwa ne mutabani we ne mukyala we ndayira okubeera ow'amazima ndayira okubeera omwesimbu ayi bataata sijja banyiiza ayi bannaye musaasire kuba equivalent bwe tukebera mu bitabo tebaginnyonnyola bulungi jjukira etteeka teririiyo nti litegeeza kino etteeka akuwaabidde n'akuwolereza asinga munno obwongo etteeka kye litegeeza kali waluka goli mukatu ye Godfather sokoleke maloko musiru agambye Mexico acquitted equivalent mukulu soba musiru tugamba equivalent si equated ye bino kabanye nakiwagirani naye ali yawoza nyina abawagizi tugamba equivalent tetugamba equated nina ensonga bbiri oyesooka omuveeko nina ensonga y'omuyimbi omu yabadde ku laala emu ng'avvoola amawanga n'abaako ne bawooninga okusiba abalala mu bajja kuddayo gye baava n'ensonga ya First Daughter okubanga ajja ku campaign walabye ekifaananyi ekitrendinga ne video ezitrendinga okujja ku campaign kutya First Daughter yatandise okujja ku ground ajja ne taata andi kakati First Daughter bw'abazze ku ne taata mwagala alagewa mwagala tubalabyeko mu faamu tubalabyeko mu State House tubalabyeko kali twagala mulaba weewalale watali campaign First Sani wabali yabeera mu kugira andi kati ebyabufuzi Kalonda abawa Boboy nasobola okwagala mentalinga Solomon oyo naye ng'obwongo tabuyimu nane bw'anaakola atya kali First Daughter Museveni bwe yakuza abaana be jjukira abaana ba Museveni tebamanyi nnaku kali abaana ba Museveni bamanyi kimu daddy I'm with the daddy I'm going with the daddy said daddy told me I have to ask daddy you know when daddy told me you know last time when we were with the daddy kibamanyi kalenza nakubanga First Daughter tali mu campaign just alina daddy mbaye ebintu byanjawulo okubeera ne daddy n'okubeera mu campaign byanjawulo of which kyensuubira ndi First Daughter alina daddy ekyo kimanyi ye abazze ku bibyo buteebo wawaka yazze na daddy what is your program today? Today I'm going to be home maybe next week I'm planning this and this we go tonamulako ng'agenda nabo mu America wawa ng'agenze mu summit eziri national naye n'agenda n'abo abaana be babeera mu good life yaabwe babeera na daddy ebisigadde bo tebabimanyi bo balina daddy waliwo abadongo be n'adenda banga bagamba First Daughter akwata essimu eya layisi bwe bagambye nabawulidde era abadongo oli mwana wa daddy tamanyi essimu ya bbeeyi tamanyi essimu ya layisi yamanyi kimu I want a phone which can that is a Samsung you get it to me ye kyamanyi tamanyi essimu mbweno ya bbeeyi gwegenda wetegereze ngatta abo abanyankola abalina ku ssente ze bambala wetegereze empale ze bambala oisegere bo tebabimanyi ebyo mbusimanya tugende twerage gw'olinayo showbiz account yaabwe gy'omanyi sirabangayo showbiz account yaabwe bo bali mu real life biri ebisigadde bo tebaagala mumanya essimu gyakutte ye tamanyi oba ya bbeeyi tamanyi oba ya layisi ye yeekwatidde essimu ye akubira ku daddy akwata
Genda ku TikTok nalaba ku Deshi Kalisa. Pao yabadde au yakutte video nga tata watuuka ku mutake mu kinene. E video gyolaba tata we yabadde mutake mu kinene president yabadde Mbale. Iyo video yakutaawo ekifana kye bamukubye president yabadde atuuka. Kati huyo labe ngato gyakubye. Hiyo ngate kuba bavuga mbalasi yagirese ku campaign is with the daddy. Anagamba bulire kino si mu bubi. I'm going to sound offensive but I'm going to be true. Mbalayirira aga Katonda mu ggulu abantu batono nnyo abebbeeyi abakwata iPhone. Ekyo kituufu nakibagambye waneeno ku makya. Abantu batono nnyo abebbeeyi abalina ssente zaabwe nga bakwata iPhone. Abantu betusinga okulaba bakwata iPhone be bantu betusinga olaba nga benyumiriza mu bulamu bw'ebbeeyi naye nga tetumanyi mirimo gyabwe, tetumanyi bamalaaya, abafere, they carry those phones to impress the rest. Abasinga obungi. Naye abantu bonna abebbeeyi era bwe ntegeerera omukazi nga ntudde naye bamusajja andese ku mulimu nti tuyina bizinesi sooka laba kika kya ssimu. Teri muntu wa bbeeyi batono era bw'aba wa bbeeyi nnyo bw'omusanga ne iPhone omusanga na latest nga yakafuluma bweti era bw'emalawo omwaka biki ng'ajejjako. Onagayambo that is Samsung Galaxy 14 nedda nnyabo oba ssebo. That is an S. Is it S23? That is an S24 Ultra or S24 Ultra or S25 Ultra. Wabula tulwakuba teri mu cover memwazimanyira nnyo mu cover. Bwebera mu cover lwerabikanga essimu eyakabi. Naye bateri mu cover gwe bogiraba nga simu ya bulijjo. But that is the Samsung S24 Ultra or S25 Ultra. Ejola ba. Samsung asikumanya. Ze nkutte Samsung Ultra bukyanga zitandika ofuluma mpaka kati. Naye lwaki temumanya teriyo muntu wa Samsung akyayina maalo gayimirira mu ndabirwamu za toy. Balabe kamera z'essimu ye. Teri muntu akwata Samsung akyayina maalo. Ekirala Samsung bazinoonya. Oli akulaba ng'ojjeyo Samsung n'akugoberera olugendo lwa kilometers. Ng'akulinda wakwatira mbadiyo ba wakubbira. Kubanga bazijjamu pattern, bazijjamu logo. Si bye ebimu ne bino ebyazina ezammwe. Za iPhone mbwalo jijjamu logo, mbwalo simanya security, buli ayina Samsung agikuuma wala. Tebeera kumpi. Naye okumanya bannange eddogo liba ddogo. N'otunuulira omwana wa president n'otandika omwegeraageranyako. Kati oyo tamanyi na ssente z'alina, tamanyi na ekigambo nti oba omuntu aba mwavu tabimanyi tabiwuliranga nako. Anyirira, alina omubiri, alina amafiga, akubye ekikumba, tunuulire omutwe, tunuulire engoye, tunuulire engatto bimaakinga. Tunuulire empale, otunuulire akabonero ku lugoye bimaakinga. Kati awo wokka ayinza okuba ali mu miliyoni nga 20. Naye nga tekuli bijolobero, tekuli bimasamasa, tekuli bicheyini, tekuli bye mumanyi ebiraga ebbeeyi. Ate nga ye tamanyi nti bya bbeeyi. Ye bamugamba bugambi, hello, madam, yes. Tusobodde okufunayo ebyambalo by'emyezi gino 5. How much? Okay, fine. Miliyoni 2 zigudde. Ate nga ssente bazirina. Eza buli kika. Ezammwe ng'abayiwa omusolo kuba kiri mu mateeka ate ab'NUP mutugambage musinga okugoberera temugamenya. Kiri mu mateeka. State House erabirirwa mu ssente z'amuyiwa musolo. Ne mu Bible Katonda abagambye
nti ababaweereza ne mu Qur'ani wal amilina alaiha Katonda ya wadda baba kulembera balienga ku zaka gye musonzi ne mu Bible banaalyanga kuki kuntuyo zammwe abajja mu kanisa bana babasumba bagenda kulyanga kummwe ne mu State House tebakulimba indi first daughter agenda kunonya sente ndala ngezaabayo omusolo weziri teka no kali mwagala gundi first daughter ye yaguze rujjo olwo government ebeera ddala osolo jikuumanga n'abeewo be yaguza rujjo mwagala first daughter yetike kalayi mu musange walinga yetise kalayi nti aweereza ku kizimbe first daughter ina kuba first daughter mu buli kimu oba mumanyi bana mulika abantu 898 you have all got daughters here. All your daughters come after this one has come. Tasimba line. Achibanyonyere kitegeeza kwale mukimanyi. Tasimba line. Before you count it one, onaina kuba first. She's not number one. She's first. Ngate banatandika kubala nti omu babiri onaina kuba first. Ono yasooka ne balyoka batandika bala. Bwajjange ennyonyi ebadde egenda my dear. Amateeka g'ennyonyi agamu gakkakkanamu. We are having the first daughter in a waiting. She wants an immediate flight. There is one going now. Basobola okubuzaabuza ne bakwetondera ne bakuteeka ku nnyonyi endala naye ye n'asooka agenda. She's a first. Byebirwanya Bobi Wine bwe bufaananyi bwe bakuba. Olaba Kampala ali eri yeyagala na bideemu. Ebyo biwala Kampala byalaga birima. Biri omunyige. Is not the first stand yet. Naye biwala byali nabyo tebirya lumonde. Tebirya lumonde. Katiga kutande. Shalom ajje. Kweni yupi wali ku 3. Oba Kampala ajje. Omuchecking kale. No. Kigezeeko bugeza Kampala ajje. Omwaze. Halobo nasigalawo. Tosobola. First daughter mumuleka abeere first daughter. Sababu sabi Katonda akuyambe. At least olumu omuliraaneko ng'aba bamukuye bibifaananyi. Kina kye kikwongerako kinene nnyo ndize ku mulembe gwa Museveni. Abaana be twabeerako nabo mama leka nawe taata nawe leka kunywa njaga. Nze muzayi ebintamye emboozi ngubuulira nno by'amazima. Oba Natasha twagendanga nabo mu campaign nga tuli nabo ba patience. Ine taata lwaki olimba ng'ojjayo akafaananyi. Gwe. Okakasa taata walinga nabo. Ekyo omwana wo kirina kye kimwongerako kinene nnyo mu kusaggula. Taata wo yaani. Bali bamuyita Kaliisa. Bano abaabeeranga mu campaign ye. Eyo nayo kika kya nsiko eri modern. Nakyo kika kya nsiko eri modern. Tulina okukkiriza nze babalimba mbu ensi etumala ensi tetumala. Ewali omwebafu we wenyiga. Asumagira mukube busu yingirawo. Azembe ya mukubo overlap yitawo. Ensi tetumala. Tetumala. Kale birayo balimba mbu ffenna twenkana. Ne maaso ga Katonda tetwenkana. Maaso ga Katonda tetwenkana. Bano n'ebikofiira byo ku mutwe bunze seka kasimu Uganda nkuba social media ogendo simbe mu line y'emaaso emakka. Olaba de bakusikemu n'ebitambala bye ne bakasukiri. Gendo simbe mu line y'emaaso emakka. Tetwenkana bolaza. Sudaisa agenda kubeera wali bamutadde mu bbaliro nga naawe gyamuzedde ekikaliisa. Maaso ga Katonda twenkana ebyawa.
tetwenkana ne maaso ga Katonda kati luwamu tetwenkana lwana nnyo labe ng'oyisaamu omutwe lwana nnyo labe ng'oyisaamu omutwe nebyo muddako okwefera ffenna tuli bantu tuli muntu welelelele ngene wali president okubirewo enduulu just kola wakacyankalano olabe ntemwenkana waliwo abantu 100 abasobola okufa nga bataasa omuntu ogwo ngeno buzaaya yali atambulira ku Yesu ekisajja kyajjo kigamba bannanga omununuzi waffe bakisalako kutu babalima mbu the 12 disciples simanya baali bayigirizwa ekisoya kijjawo ekyasala omuntu okutu bali baali bakuumi yana kibuuza bujingo lumu nga atayagala kubeera na bakuumi ne mubuuza mukulu mba 12 disciples abatambulanga ne Yesu omwe ekisoya kijjawo ekyasalako yalaze okuwa Yesu hago okutu eri yali gaali Yesu ye yatandika eggaali yali abantu 10 kumusemberera okutu kwagenda Kalwita balimba mbutwenkana simanya ne maaso ga Katonda we are all equal tuli mu kifaananyi kye ebyawa Katonda faana nganze mbaleme kubalimba nakwewa tetwenkanangako aye tetuliyenkana kale oli bw'amalira obudde ku first daughter nayo kimmalamu amaanyi ne abannaye negamba buli Museveni tatufuze nti lwakuba w'amaanyi Museveni tatufuze nti lwakuba wanjawulo oba wa kitalo Museveni atufuze at the expense of stupidity of most Ugandans Bannayuganda abasinga endowooza yaabwe ina obeera n'obawuliriza oti nona kuwala kuba omuntu gy'avaana ngo comparing essimu yoli nti neyange emusinga omuntu atakubangako matuuge waati ne muvaamu nfuufu gw'oli mu kwegeraageranya naye omuntu atajjangawo mufaliso nga atajjangawo ntebe nga buzibye nti wagenda okwebaka then we buchi omufaliso guvewo entebe eddewo omuntu atawodalingaako ku safe border omuntu atabuuzangako wa boda nti ontwalirawo mmekaawo nsedde kendeeza omuntu atakwatangako paper money tinyinamu ebbiri zange wano azinoonya taziraba kuva buto where is my get me 1 million there kuva buto oli mu kwepankako Mamalamu amaanya ate mugatumalira munno ddala naye tomanya kalika katumale gabasaasira naye ngekya fasitulera kize ku bbali bannange buli gwe bakwatira mu byobufuzi totukaabirira nti obadde olwanirira ffe weerwanirire tetwakutuma naye Katonda bwagereza bwayamba n'oyitawo ate otulekanga ne tubeerangawo Museveni tetwamutuma ne gye yatandikira okulwana tetwaliyo tetwamutuma naye bwetuli mu regimu ye so namwe mutulekanga tukola ki naye tetwabatuma we mufuna ebizibu nemewoza tubalwanirira tosobola kwerwanirira kumanya mmere gy'ona alya nkya then ogambe nti Mmetiza fire na kuties. Shana na muteke yeba mulabe bulungi. Siye byemba gambi. Tali mu campaign alina dadi. Biye kikofiira kye. Mujja kudda mulwane nnyo okulaba nga abaana babeera bulungi
Naye muli mulwanirira Godfather. Godfather yasamira bajjajjabe bali mu mulwanirira. Seetaaga mulala kunwanirira. Nerwanirira. Naye gwe bw'onaddaawo musimanya muze tulwanirire ensobi. Ensobi yennyini ennene. Kati bakole batya? Kuba balwanirira mmwe. Beerwanirire. Tetubagaana kulwana naye nga mwerwanirira. Nga temulwanirira ffe. Ffe bemulwanirira naffe byatusobako. Tugezaako kwerwanirira. Kati mwate abatulwanirira ate mwavaako. Kati gwe byasobako naye yavaako ani ye yalwaniridde munne. Waliwo n'abasirudde bagamba mwaboogera batuwa ssente. Mwe singa baali bagaba ssente kuba ekisinga okuwagiza abantu kisimbeera mbi ekibatadde ku opposition buli omu awoza tuli bubi. Singa baali bagaba ssente singa wakyaliwo awagira opposition ffe tebatuwanga ku ssente. Nze yogeza mazima nga ndi wano seesanga nganako mu gurupu y'abantu tutudde wano tulinze Museveni, tutudde wano tulinze Sale. Tekibangawo. Esimu yange tegenaako yadde miliyoni egi ng'eva wa Museveni oba eva wa Sale. Tekibangawo. Naye okubanga nnyoko taatawo yafa, taata amwe omuto n'ayonoona ebyammwe buli kimu n'akyonoona. Era ne mukimanya nti lubaale waffe yatuluma, taata waffe yakola bw'ati, senga waffe yatwala ebintu bya kitaffe bye twali tulina osikira byonna nga mbimanyi. Otandika otya enkyo okwekwasa Museveni nti yakulumya obwavu. Tibamugamba baba wawe jajja mugamba mutya jajja tuli bulungi. Ndaba wano Museveni akuli bubi. Museveni yeetaaga kusooka kugenda muzzukulu jajja mubeere bulungi ng'ataba namugenda masabo. Ne buli agenda neyeerwanako atereera naye ani asooka okugoba Museveni? Bobi Wine alina emyaka 4 Museveni we yajjira sente yazikola ku mulembe gwani? Okuwagira Bobi Wine n'owakanya Museveni si kigaana. Oli waddembe okuwagira Museveni, oli waddembe okuwagira Bobi Wine ng'owakanya Museveni tekirimu sitaani. Naye sooka okwate wansi peeni n'olupapula weebuuze enfunirawa. Imbiyingira naye enfunirawa. Joero Ssenyonyi kati bamukuuma n'emmoroka 2 maaso mabega maaso. Ssenyonyi yali mukwano gwange wano, yali kyali wange. Ssenyonyi yayingira campaign nga ne bwe nkuba essimu n'atagikwata teyeebaka nga tazzeemu kunkubira. Teyeebaka nga tazzeemu kkuba. Ate Ssenyonyi teyakyusa nnamba gye yaliko ng'akyali ku NTV na kati gy'akyayina. Ssenyonyi ng'apangisa rumwezi. Ssenyonyi nga n'omukazi akyala bukyazi. Ssenyonyi nga talina mukazi. Ssenyonyi alina omukyala anyirira ati. Omukyala asula mu kalina mu kifo ekimu ku bisinga ebbeeyi mu Kampala. Mu kalina. Omukyala abaana bazadde bonna balina pasipooti. Ssenyonyi akuba essuuti musaala gwa Kadaama. Buli ssuuti gy'ayambala $1.5 million. Kati ye muntu eyakwata olupapula n'ekkalaamu n'agamba mbiyingira naye nfunira wa. Bye by'obufuzi bw'oba tolinawo ofunira genda eka olunda embizzi zo. Ziwa amazzi oziwe bulungi emmere zigejje otunda olye. Ne bwe munaddaawo mu bya ssente mulina ab'eŋŋanda bangi ewammwe bagagga.
bagagga nzabaga abenganda abenyina abagagga ewaffe sibala naye abenganda abo bonna ani yalinda Museveni agende tebagaba tebayamba naye Museveni yafuga wetaaga Museveni gendo osooka ovuge hama wetaaga Museveni ogendo osooka ovuge bezi bw'oba toyina kaabe ennaku bakusondere nga ffe bagamba baye musonde njagala kuvuga mmoloka eri yaweddewo basonde genda osamire omulembe gwa Museveni ogukuleka ng'oli munaku omulembe ogunaddako ogugenda okwenforcinga the rule of law togenda zifuna guno omulembe gukulema funa sente ogufuna ku mulembe gw'abagundi gwa Salimu Salono omuzibu ennyenyenyenye okubayitaani Chairman Nyazi ng'oli awo za rule of law ofunemu sente nga guno ogukulimye bwe baala abaluma muyina ebizibu bingi mulinze gavumenti egende gavumenti yeegenda kubanga Museveni akuze Museveni aweddeyo kati akaddiye era nyina we mutunuulira ng'ayogera n'empulira ennaku abeera ayogera awo zaazi n'abansikanye Katonda era nja kumugamba aliwo omuwulya n'agamba nze ne Katonda ajja kumanya ayina waaba ayogera n'agamba nze essaawa yonna niwe nfiira wano is closing takyalina kyabaagalako alinze ennaku ze mwe mumwagala kati okulanga temumuggyako kikoli mu Uganda ofuuka nga Libya naye n'otandika okutembeeya ebibiriti n'amafuta mbuzire wetugo ogenda kwokyaki ekike ogenda kwokyaki ekya Museveni ogenda kwokya bibyo kanzije ogenda kwokya bibyo naye soko jola emmoroka eno soko jola emmoroka eno nyina gyendagaawo oli ajje nabyo mulungi ogamudde mane nyalaba wano buutu eno abaana bano bagikola bubi twagezezzaako gisiba nayo Godfather oli waddikke kati okeerayo bukeezi olinga mmisa zino ogundi zonna bazikola bubi pulimu kati oyagala gifuula Subaru tebazookya tebazitereeza flashing eno gundi nayina okufulashinga naye fulashinga bulungi nze Dike Prima yagala gifuula Subaru manya Godfather Prima yagala gifuula Subaru mugamba beparking erabiteeka ku sowaani betaaga fulashinga wano betaaga okutereeza wano kuyakuta nti tukisingeyo ne bampe enyigamu nyigokwatireyo erina kubeera wanoeti kale naye kamala okuva wano kamala ova wano nga nenkuba eno weekya babireete ngende nabyo ambere wano kalaivu katuna nga naye bwabira kati Prima oyagala gifuula Subaru sina budde ingalingana mmoroka waliwo just ekyali kibulamu waliwo lining gye bataakwata bulungi bakiyita okufulashinga ekyo ne kibeera nga kiri ku layini yakyo bulungi waliwo aŋambi Dax Katero ye wamuhuulidde bwe yayogedde
Uno. Yagambye atya, mwino mplaying kawo. Bweyali twakwandika tumuwala buli ekyetagisa ate komawo we nenga bweyali oba bokusakiri eki bani bamanyi tugula za kutambulira mu byamasayi kwana bakazi yangu abakenza bali Rwanda nga babalamu abo tubasibye nga bali mu ndegenda kunyuma Uganda egenda kunyuma nga bakenza abo bali Rwanda nga babalamu abo tubasibye nga bali mu kale balamu baagala sima waki agambye Uganda egenda kunyuma nga bakenzo bali Rwanda yandinyumye n'ekyo ekiri kyenkugambye tibafuutu soja mission bayina ndala ne mukama waabwe ayina ndala bali mu bya ddala mukama waabwe ali mu bizinesi ze ekyabalemu otegeera kikwetaagisa okuba ne IQ ng'eri sharp okulaba ebyo ebintu bali serious bali ku bya ddala naye mukama waabwe ali mu bibye birala kyemusobola okukola kyetwakkiriza nga kyo mwakiwangula kwe kuwemmula n'okuvuma awo wo obuwanguzi mwabufunira n'entebe twagibawa naye era mugenda kukoma kweyo nze kamabulire nze andikoding nsobola okutya ekibiina kya Mpuuga nsobola okutya ekyansereko nsobola okutya ekyakatumba so ne teri muntu alina magezi atya kibiina kya Bobi Wine tetubatya kambabulire mazima twabamanya mwenna twabasoma ne tubamalayo nze mmanyi kyati yammwe bwetambula okuva nga munaatera otandika mpaka emumalirize mutandikira wa muddako wa mugende eno wano babakwate wano babasibe wano babazibikire wano babatwale ekitalya wano balonde wano akaluka gwe wano Bobi Wine adde magere wano ajjeyo musango oba koti kati ogwalu ne bayinza obutagujjaayo kubanga obujulizi temuli ogwalu ligwabulina omusango gwaluli gwalina obuyinza koti doshi newe ali badde gwagikubiriza gwalejja kusazaamu kuli okulonda obujulizi bwaliwo uko baagujjayo kuba kyensuubira komiti zaatula ne zigamba amazima tetuna tugenda jjungulula bujulizi buno ne bakkaanya ng'era politics we tubagamba nti bano bali mu business mwe muli mu bya ddala ne bajjayo omusango ogwalu no bayinza okugulekayo kuba tegulina bujulizi kote ejja gugoba naye bena tubimanyi mpaka baddeeka omukulembeze wa Guinea bamuyita Guinea ono Ibrahim Traore wansi ki Ibrahim Traore wansi ki Ibrahim Traore bwe yali agenda okuwamba gavumenti mu tanka eyakulembera mbuliriza bulungi Burkina Faso mu tanka eyakulembera tanka muddeyo ku YouTube ku Google munoonye video ezo mu tanka eyakulembera nga Traore agenda okuwamba mukama we mwalimu omusawo omuganda muddeyo mu kinoonyi mujja kiraba mu tanka eyakulembera Traore nga agenda okuwamba mukama we mwalimu omusawo omuganda ng'atudde ng'alabika bulungi ng'atunudde mu maaso ng'ayambadde ebintu byonna ku mutwe ng'ayambadde ebirala wana alina ekyokumukono alina kyakutte obwo bye bayita obuyinza ebyo bye mwefera nabyo buli wabaawo obuzibu mbu tutaddeyo okusaba ebyo byeyimu ku byannemye abo abakulu mbu tutaddeyo okusaba taddeyo okusaba oli musiru musaba oli tekasaba
asinga eddogo yayitawo tewakulima mweseri mwebyo musimanya tusabe nnyo Katonda no tutegese okusaba okwegayirira Katonda Katonda yabeeranga wayi n'agamba labazinimbwa muli mukunta wanyu omusajja huyo mukube engwala omubbi adduse mu kifo ky'okkuba enduulu huyo oli muwa katusabe agenda komawo ne Bayibuli aginone agawa empa ne Bayibuli ye akomewo ne kakali mwezi ne kasapule n'ebyo bimpe nabyagene nabyo Oisagere balekerawo balimba obukulembeze n'okusaba tebikwata tebanaleeta tebikwatagana onagame nyina abantu enalimba ekitiibwa amanyi bategeera like Godfather but in Kizude it was wrong ne mu kirasi gye wagendangamu ekyakutwalanga kusoma naye waddanga osembye bazaddewo bakujjayo bakulekangayo promoted on probation kaitolooza nti bino ogenda bitegeererawo ebintu ebyatutwalira emyaka okutegeera gwe tosobola ate kujja obitegeerere ku live emu onambuuza toddamu ddi okusondera emipiira gy'emmotoka emiramu gikyaliko tunaaba givuddeko nga musonda ffe twasamira kufuna tetwasamira kola so mukole mutuyane tufune ffe so lwaki sikomaawo mukyanjagaza ki Godfather naye nga kakati entebe y'okuwummulayo mwanyi wangu entebe y'okwemmula wagibawa engule ey'okwemmula wagibawa entebe y'okuwemmula bali magere bali entebe mu ntebe ey'okuwemmula kwotegerera omuwagizi wa Kyagulanyi omutuufu olina the first two statements ezimufuluma mu kamwa ate tasobola kusukkawo tebakulimba nti waliyo asobola okusukkaawo ate bonna Godfather musabirizi William Meki nze lwaki mbasaba saagala kuba musiru asaba Katonda atandaba nze nsaba gwe kuba nkimanyi ssente eva kwagirina nedda kwaginoonya kyovola baŋŋamba gwe nti owaayi tusonde mmoroka ya bukadde 5 mu bwangu obw'ekitalo eyo yafukamiro gisaba Katonda n'omupiira tannagufuna tugende mu maaso ze zoologiki ze mbagamba ze mulina okukozesa yafukamiro gisaba n'omupiira tannagufuna n'omupiira tannagufuna Huyo Deshi naye yavaayo n'agamba owaayi essaala ya Katonda ekyasinze yeeyo nga weekwatiddemu naye n'asonda eyiye naye alina gw'oli kunooza Katonda ali tuyamba teyayamba nnyoko na kitaawo bali mu kyalo gwo balabirira agenda kukuyamba ddi zuukuko oteekemu emikono gyo ebigere byo n'amaanyi go va mu kutawaanya Katonda ali bize abalasha bali mu lutalo aba Ukraine bali mu lutalo si Irani eri mu lutalo Syria eri mu lutalo Israeli babali bubi Katonda aleke bali abalina emergency mbu agenda kudda kugwanoonya emmotoka oli musiru oli musiru Katonda aleke bali abali ku emergency abeetaaga immediate attention ajjadde kugwa ali Uganda alinze Museveni agenda ogula emmotoka muli basiru nnyo Katonda muwewule ku bintu ebimu mbyekolere oli wakuzoganya muzoganyi yigokola oli muntu mukulu mande manyi okola kunoonya ssente kakati gwe mupoota okole nange engineer nkole nze nyina kubeerawo supervisinga mupoota nti owaayi wetike kalaayi nenzisaba ewa boosi nti leeta nsasule boosi nampa ssente z'abakozi $5,000,000 nensasulako 2 nsasula abakozi 100 nze omuntu omu ne ŋŋenda n'3 bw'oba tonnatandika kufuna bwongo obwo ng'omanya ensi egenda kukalubira
Endogo inembalasi zikola nnyo naye neewosula baziwaawo buwi. Zisiiba zikola naye neewookusula n'emmere gye zinaalya bazigerera bugerezi. Kale abantu abasalawo okubeera ng'endogo okole bakubira ekidembo kya mmere. Bakubira ekide bakubuuze gy'ova ku makya oli musiru deshi yamme ekisembayo ekisembayo waliyo abaali baguze ebibiriiti ebibiriiti babigule bookya ggwanga lyabwe batubuulire Museveni waafiirirwa. Sisuubirayo ayinza kubyokya kubanga yatugamba mbu agenze yiga bbomu Sami Mighty Family twafundikira ate ali mu kusabiriza zimujjanjaba yagenda yiga bbomu ate bangambye bamuzizaayo eruzira andi mbu yali alooni talina waagisasula byebyo buli weyagala okweyita kyotali byebyo. Museveni gwe yalwanyisa akyaliwo mulamuza bibiriiti n'amafuta mwokyeki. Museveni afiirwa eki? Museveni yeekaddiidde musajja wattu. Eggwanga kati muyina mukwata mpola kulanga mumuzza ku bbali n'abali emabega mu mmotoka baleme kutegeera nti dereeva afunyeemu obuzibu. Eggwanga lyammwe omukulembeze yenna bw'ava mu buyinza abantu tebasalwa mannya ye tasalwa mmwe musalwa. Museveni akaddiye tetwagala balimba mbu akyalimbaoko ebyogerwa balalu. Museveni akaddiye era statement zonna bw'oziwulira abalaga nti asiibula mupakugira na bwereere mwali mulekedde n'ekyo ekisanja nga Museveni tavuganyiziddwa. Kino twali baye tukimulekera nimugamba muzeeyi yonna gy'otujja otujjeeyo naye ekyo tukuwadde buwi genda onaaba otwekwasa ki? Tewali kirikwasa. Abaatabukira Gaddafi ku bbo ne Gaddafi ani alumwa? Abaatabukidde Samia Suluhu Hassan ku bbo ne Tanzania ani alumwa? Kubanga almost billioni ya dola yafudde mu routing. Kyekimwe Kenya kuwiriya mu Ruto mu routing. Kati be bantu abali mu mbeera embi gye bakayanako ate kati bavudde mu kulyako ekimu kati bagendedde ddala mu kusiiba enjala kuba bebbye. Jjukira stowa ze bamenya mu guuni mu Nairobi nga bo bennyini bebebba. Kati wiriya mu Ruto yafiirwa Natasha ne bwakeera n'alinnya ennyonyi neyeegendera asobola kufuna obutuuze mu nsi yonna gy'ayagala. Kale mu nsi yonna gy'ayagala afunamu obutuuze ate n'alyanga bw'ayagala naye gwe empale enywera miguwa. Nze bwe mbalaba nga mulanga ebibiriiti nga ngamba ayi Abbas katubeerewo tubatunuulire ffe tulira ku lubeeyi tulinga nsega. Tulira ku lubeeyi tulinga nsega. Kati Godfather, what is your prediction after elections? Bye bya bulijjo tewatera. Nagambye mukama waabwe gwe bayinanga omuduumizi w'oku ntikko mission yayina ndala nabo bayina ndala. Wenjagala ombuulire obusungu obuleetera Lubongoyo okuvuganya Museveni bwavaawa. Obusungu obuleetera Katana okuvuganya Museveni bwavaawa. Kuba ekibiina kitambuzibwa abantu aba looya waakyo omuwanika w'ensimbi n'owa puroguramu zaakyo be bantu basatu bonna bawesitana. Ono Bobi Wine babeera ameeta peregesi
tukole ekintu kyaffe tufuneyo peregesi waffe kati bamuyita peregesi ye peregesi wabali tusobola okukola ekintu kyaffe biki gye bayita administrative positions then tufuneyo peregesi waffe nga bafunayo peregesi waabwe abakoledde naye agenda ki tunyenyenyenye tufune ku ssente mbazungu biki ng'ebyabulijjo era abantu batuulaawo ne baluka bidiru byabwe tewali nnyo kyanjawulo kiriwo batugamba mu ddiiru Ismail yali ya Moses Radio simanya ate ne bayita Bebe Kulumbu ye n'agaana okuvuganya Museveni simanya tuwulira ebibozibozi awo ebyenjawulo kali bo baali banoonyayo peregesi ne bafuna peregesi kali bagenda kusiba embwa muli musajja asobola okugenda mu kkomera naye nga ki ekikusibya ebintu ebikusibya nga tomanyiwo olivaayo okuggyako nga gavumenti yeyagadde biki ennyo kyenja okusembyayo kyekyabano abatusibyeko Luze Abraham Luze buli kiseera kya campaign kibaako omuntu omupya gwe tuyita new comedian on block kati ya comedian on block gwe tuyinawo naye tajja wangula tajjayitamu abalonzi si ba TikTok abalonzi ali mbakadaama ate n'ebintu byafereramu bitegeerekeka musimanya nyina faamu ya square mile 3 ozimanyi gwe square mile 3 ozimanyi yika 1920 ozimanyi mugenda mukasoli wa jiko wa lujja nalaba n'abaana aba YP ego bakozesa oyo kasoli wa lujja ono nanyini jiko nanyini maganjo mwebakolera omulala wa prisons kubawe basinga kasoli ba prisons naye nga si mu bubi Luze tasobola ayitamu lwakubaddamu kutujeregamu walabye omusirikale wa prison ono yabadde ayogera ku byobufuzi babeera batume tetumalira na biseera baba batume abagamba bugambi ekyokukola ekiba kiyita kasuka jjinja mu kisaka naye nga yo Luze tajayitamu bwetu mugamba ozaba obi mwalimu bala obunamba erelelele wolololo obunamba si ku bantu bali tubala obunamba mukulu tumanyi kyetuwogera kutusobola yitamu ebyobufuzi bisukka ku mukazi okumulimbalimba wano oba olimbalimba emitwe mubukadde na bukadde ate bannannyini Kampala eyo abalonzi baamu omwo deshika ngende kale Godfather alinzita ziri mission years biri na yazikauba zonna nebakyo tebakiwanga budde era tebakimanyi okujjako Museveni mission kulwayo n'okufuula Kyagulanyi president ne mission kulwayo naye ate bazitambuza omulundi gumu tekigenda kusoboka kizibu teriyo dikiteta gw'ogamba nti tuli mu kujjako dikiteta nga bwe yavaako ate bamugjeeko abakulira ye yayingira entebe mpozi nga yali Kathiu oba yali amemutini majje geekalakaasa ne gamukasuka ebbali naye nga bivudde mu bantu mumugjeeko dikiteta omuntu atuuleko tekisoboka mbu bagenda wanika obukonde wabaawo akavuyo okumala ebbanga wabeerawo kye tuyita struggle for power kuba buli omu abadde alaba asobola naye ng'asirisa alinda kiyiike oluba okuyiika we baviirayo n'obategeera nti bazibu kati ate abaana ba Kyagulanyi kye batamanyi ekirala mission gye baliko ndala ku mission mukama waabwe gyaliko ekyo nakyo tebakimanyi bali mu byaddala oli ali mu byakusaagamu mukama waabwe ali mu byakusaaga ate bo bali mu byaddala
Godfather abaana bo bali mu byaddala ono ali mu kukola ssente. Oli ali mu kusaagamu anoonya ssente ze bawoza tulwanirira ggwanga lyaffe bannange teri gwe mulwanirira kubanga jjukira yakitandikawo ekibiina buli mubaka amufunako akasimbi. bwe mba mulina gwe mulwanirira mwerwanirira mmwe nga mmwe pozi ne ba Solomoni ba Baby Suubi nditifuluna Magembe. Godfather wasuze otya mukama wange? Bulungi wasuze otya? Like lwaki kale oyogera bot like lwaki olowooza bw'otyo nti Kyagulanyi ali mu bibye? Andi kati obwo obwongo tonnabufuna obuyingiza information eyo kikwetaagisa emyaka emirala nga 10 ne bennakunnyonnyoledde olina laavu olina bayasi olina biriifu kati tebayinza bikugiramu mu ddakiika naye era okunnyonnyolera nakyo kyabwe eyo ng'omaze funa ku bizibu n'okukitegeera ate neera nekyokunnyonnyola nakyo kya buntu mukama wange. kandi waliwo gw'otasobola mmalirako budde tosobola kgenda mu yunivasite tosobola kgenda mu bebi nga kosi gyozze nayo ya yunivasite. Kakati biri oli ku bebi kirasi kati ate kosi gyendiko ya yunivasite. Engeri gye nkubuuzizzaamu sikubuuzizza mu ngeri ya kukkakkanya oba yakukola nkubuuzizza kuntangazaamu ti lwaki oyogedde bw'otyo. Kyabuntu ekyokunnyonnyola. Ojjukira bwe twasomanga omusomesa najja n'akaana ke mu kibiina nga kamulemeddeko najja nako. Kati omwana oyo yabuuzanga otegeeza ki? Olwakuba awulira batusomesa n'abuuza otegeeza ki? It is of a very dense reasoning. Omusomesa okudda ku mwana oyo ate amunnyonnyola byabadde ategeeza kuba teyibadde bibye. Genda maaso. Abawuliriza. Genda maaso. Ongamba otya nti you are removing a dictator kubanga eslogan mugiwulira. Ate olinaddako n'agamba tugenda kukozesa buli kkubo eriri mu mateeka. Dictator bagenda mujjako DA. Mpuliriza oli akugambye we are removing a dictator. Ate ne tugenda kuba violent tugenda kukozesa amakubo agali mu mateeka. Kyokka nga amakubo gonna agali mu mateeka ate be bantu be bambagamba gagulirira ababaka ne bayisa amateeka. Ekitegeeza tewaliwo avenue ya tteeka yonna gy'osobola kukozesa kujja dictator mu buyinza. Dictator preaching a non-violence now preaching a non-violence. Dictator preaching a constitutional means now preaching a constitutional means. Dictator preaching a mbere bakakamu mulinde now preaching a mbere bakakamu. Kakati how are you going to overthrow that dictator? We're gonna flow the dictator by using his amateeka genyine ge yateekawo naye nga amateeka ge yateekawo ate jjukira golina okugobera kitegeeza bafutu bigere balina kulya nfuufu. Etteeka eryo mu mateeka. Yes. Bw'ogoberera amateeka obeera good citizen. Butereevu. Okkiriza kali Bobi Wine abazanyira just ku bwongo. Akozesa obutategeera the more you get the member of parliament. Kale byonna byogerwa nga we mubyogera naye werukera ku makya. Lindako so wendeko. Bw'ogamba nti tugenda kukozesa mateeka nga tetugamenye kino kitegeeza ono takyali dictator kubanga kimanyiddwa dictator abatagoberera mateeka. Then wemba mulina amateeka ng'era n'ogagoberera mugagoberera then you never see dictator mubeera mu politics as usual. Kale kyekintu babafuulinga ekirala amateeka ge mwagala okukozesa you are just followers of the law. Jukira amateeka gakolebwa yayina law enforcement bodies z'amateeka. N'ogenda n'otugamba mugenda mu campaign mugenze kuvuganya dictator ne bakwata abaana abasooka ne babasiba n'osigala ng'ogoberera ne bakwata abookubiri ne babasiba n'osigala ng'ogoberera
ne bakwata group eyokusatu yosigala ng'ogoberera ne bayola group eyokuna esembayo gwe naawe ne bakuyoleramu naye mukama wammwe buli we bayoola yasigala agenda mu campaign ekitegeeza you are useless gyali era n'obakwata akumanyi kuba buli lwe bakwata baganda be tebabaawo jjukira ye buli bamukwata bamuzawuwo waka kati ebyobufuzi bya sympathy card ani asinga osaasirwa kati golowooza opposition egenda kuzannya etya sympathy card bwe batyo be bagizannya engatto kati nze mbanyina kubeera wali ku lubeyu ninga nsega mwe be mulwanira ekifudde ne mukigabanagabana ekibasimattuse ne kigwanze kyembaka sigenda kwenyiga mu lutalo lwansegeri ekifudde ne igo ngeri ekiramu kakati eni yupinsega bali ekifudde Museveni igo yeeyigira gwe nongamba Bobi Wine yabadde talina kuva ku poliisi yabadde alina okutuula awo n'aganga temutadde bantu bange siva wano naye babatutte ekisinza okunnakuwaza ate famire zaabwe bambize ziri mu balondoola famire nkimanyi temugenda tutegeera naye ze nyina abantu abakyaliyo ekitale bonna abasibira kitale bonna bagenda bateeka kitale tebagenda batwala mbalala kati ndowooza okuyola kwawedde kali bagatandika hand picking kunona nga bakunona waka ebintu bino nga ne script yonna tugimanyi bwetambula bagatandika nona waka kasita bayola eyo massive esembayo babeera baddako ku hand pickinga kati ebintu bye wasoma n'obitegeera nti webitu bitambula babikutwaliramu batya kubanga twasoma Kyagulanyi ne group ye nayo ne tugimanya ti bano bakoma kuwemola na kuvuma tibasukkawo anything kyoleeta bagenda wemula buwemuzi na kuvuma awo tebagenda vaawo ne tusoma aba security nti bo gwabwe gwe guno ate noluli babakwata tebalina nsonga ze batuwa ziri awo zitegerekeka naye olwaleero basoose kufayiringa cases ekintu ekiri mu mateeka nti wene cases filed genda oginnyonnyolere wenyonnyoleko ku fayiro eyo kasiteeba nga weeri era kitegeeza ge mateeka ge mugamba okugoberera era ge babayisaamu naye saasira abakwatiddwa nga terina abamanyi nga tetumanyi nti gundi yakwatiddwa olaba abamanyikiddwa babeerayo bamacete paka leero Bobi Yanga bakyaliyo tujja kufa batufa tufe ng'omusirikale ajja buzine mu dduka mujjako beret ekyusa essaati kati wayingidde mu biki by'otasobola baali siriyasi bokka kyokka ono ali ku famire ye mukama wammwe gwe muliko abaana basomera mu America motoka bavuga za bbeeyi emirimu kibalaba kino kantekeko vidiyo nkyogere